Okay, mbaniriza abasibo ne bannyabo mugamba mutya abalungi amannya Ron Sport nga bulijjo mujje baleko emirimu nja kutumirako kyali wankasagadde oshira mwenna baagala nnyo buli kiisi followinga mugamba mutya olunaku olwaleero nno lwa kitiibwa lwa ttendo sinkanye omukulu omu fe tumuyita jjajja eno mu music ndowooza yandibadde nga Messi oba Cristiano Ronaldo omukulu abakwatiridde music industry ya wano ewaffe Uganda tosobola kumenya ba producer bawera bataano erinnya lya Uncle Pademan eribulamu ekyo oba otulimbye era oba olyazaamaanyiza music industry ya wano ewaffe Uganda ne ba producer aba wano ewaffe Uganda. Ngenda basaba omukulu Uncle Pademan asooke ababuuzeeko. Uncle Pademan nsanyusa okusanga n'okusinkana. Nange nsanyusa okukulaba. Ronnie? Yes, Ronnie, yeah. Ogamba otya Ronnie? Sigamba Uncle Pademan. Yes. Ogamba otya? Nze ndi bulungi sirina buzibu. Tebaleka emirimu. Emirimu tukola, emirimu tegiggwa. Yes. Bigenda bitya? Kisinziira ku biriwa by'obuuza. Eby'emirimu era? Eby'emirimu bitambula. Bitambula. Okay. So bannaye omukulu gwendi naye Uncle Pade. Musinkana ddi ne mwami His Excellency Bobby Wine, His Excellency Bobby Wine. Tusinkana ndowooza mwaka gwa 2025. Nagenda kukola ku studio ya mukulu we Mr. Yawe. Bw'obadde obuuza abantu abamu ku bannyambyeko. Nagenda ku studio ya mwami Yawe kukola nampa omukisa ogukolera mu studio. So because Bobby Wine is his young brother and that's where gye yarecordingiranga ennyimba ze. So nange ne nfuna omukisa ogwo nti neneekanga nga nkola ki nga mulabye. Yes. Yali atya ebiseera ebyo? He was bad man. He was a bad man, Rasta man. Yeah. He was a bad man, Rasta man, but very disciplined. Naye nga he was a Rasta man. Era ng'enviiri zikoma iri eri ebiseera ebyo ndowooza yali akakola kagoma ka Lubendera then ngazizzaako n'oluyimba lwe baluyita Wendi. Nasanga yakakola Wendi. Yes. Bannange eyo Uncle Pade gwe tulina obudde buno mwakulako ne mwami King Saha oluyimba era ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abo obasiŋŋaana otya wabagatta otya abantu abo abasatu mu house y'emu? Nubian, King Saha, and then His Excellency Bobby Wine. Naye gusigwe mulundi gwange gwali gusooka okukola nabo individually. I had worked with Saha, nali nkozeeko ne Nubian ate era nga nali nkozeeko ne Bobby Wine. So it's easy. Ekirala bw'osanga abantu abamanyi music language kyangu nnyo okukolagana nabo. Temwetaaga kubannyonnyola bingi nnyo. You don't need to explain a lot. Bw'oba okoze n'abantu abategeera music, abaagala music, abamanyi kye baagala, ebyokunnyonnyola tebiba bingi nnyo. Yes. Okay. Wakolako ne Dr. Jose Chameleon. Era n'abayimbi abalala bangi nnyo. Uncle Chameleon ali atya? Musajja mwangu si mwangu? Chameleon mwangu. Chameleon mwangu era bwe nkugambye. Bwe kituuka kuba nti you are doing buli muntu muzibu mu ngeri ye ky'oba olina okumanya. Naye mukwataganya ebirooto, mukwataganya ebigendererwa omuntu oyo ayanguwa. For example, singa osanga abazimbi nga bali ku site tomanya mbeera zaabwe. Okitegeera ne mubeeramu abo abali short tempered, mubeeramu abo abali calm, mubeeramu n'embeera ez'enjawulo. Naye omugagga aba yabagambye kukola ki? Kuggusa kizimbe. Kati gweoba olina akasunguyira togenda kukola ki? So ne production bwetyo bweri nti sometimes abantu balina okuleka beekanga nga balina okuleka embeera zaabwe bwe mujja wano ne mupursuing a common goal which is to do a beautiful song. Yes, sebo. Uncle Pade. Sebo. Okibalansinga otya eno ng'oyimba ate ng'eno oli producer? Naye kibanga kuba muvubi kumubuuza nti oli otya ebyennyanja ate ng'ovuba. Era nsaasira omuntu atalya byennyanja ate ng'omulimu gwe muvubi.
oba okitegeera ekirala n'onnyonnyola otya abantu nti engege zino bannaye gyenguze eno leero nnungi ziwooma oba okitegeera. First of all, initially nze saali producer for starters, nali era siri into production. I was into my music, nali nkola music wange era kyekyantwala ku dream nagenda kukolera muntu naye kyantwala mu studio for the first time nali ngenze kukola music. Kyekyantwala mu studio for the first time nali ngenze kukola music wange. So like they say, once a marine always a marine, once a singer always a singer. Always a singer. Yeah. Once a soldier Always a soldier. Yes. Kati kikuzibuwaliramuko okuzibuwala kutya nti eno olinayo producing oluyimba lw'omuntu omulala ate nawe olinawo ezizo. Kati music ajjanga an idea bwe mpulira nga njagala ogiyimba ng'ate sisuubirayo muntu mulala asobola giyimba kyova olaba nsobola ogyeyimbira. Ekirala some of the lyrics or ezimu ku nnyimba ze tuyimba zibeera personal nnyo nga toyagala muntu aluyimbe. Okugeza ani agenda okuyimbira maama wa mukuwaanire, okitegeera, ani agenda okuwaanira kitaawo, ani agenda okuwaanira mukyala wo okusinga ggwe. So ndowooza ebintu ebimu ebiri personal ng'omuyimbi oba ng'omuwandiisi osobola okuyimirira naawe n'okola ki n'obyeyimbira. Uncle Paddy, nawe olinawo ku baana abawo b'okutte ku mukono n'ogwogamba nti just in case bwe ndiba nga siriiwo ng'asobola okukivugana ekitono akitwala mu maaso. Nakati olwedde bakola bangi nnyo. Eyasooka ye Croach, Josh Wanda, Emi Wanda, Jacob Beats, bangi nnyo abavudde wano, Ibra Keys, bangi bavudde wano nga bavudde wano nga you know I've inspired them. Ne bensomesezza okusomesa kwennyini nemba training. Olina enteekateeka ezigamba nti ogenda kuzimbayo essomero lya music? Nandikyagadde nakati tutraininga but not in a form of a school. We skill, we do hands-on skilling, not in a form of a school. It's my retirement plan. Okubanga njigiriza abaana, mbasomesa abaana. Yeah. So bannange ndowooza ali eyo atulaba bannange nga wandyetaaze okubeera nga Uncle Paddy Man okuyiga bino ebya music, ndowooza wandiduse nazambwa n'ojja buki n'ojja buzzi. So bannange eyo gwendi naye Uncle Paddy. Ebyaka byalina bingi, gwe ali eyo omuyimbi jangu omunoonyeeko ate ajja kukolera ekintu ekisinga okuba ekirungi. Uncle Paddy, naawe mu lugendo lulinako abakuyambiye oki mu lugendo? Abanyambyeko bangi. I've worked with a number of people. Kalina abantu abatuyambako mu lugendo tebaba balungi bokka. Waliwo abo abankoze obulungi ne bannyongerayo, ate waliwo abo abankoze obubi ne bandeetera okukozesa amaanyi, okitegeera nti abantu abatuyamba mu lugendo si beebo bokka bokka abatukutte ku mukono, naye n'abo abatukonjera abatwogerera ebigambo ebibi ate batusindika okukola ki okweyongera mu maaso, oba okitegeera. Naye nga weebali bangi okugeza olugendo lwange lwasooka na taata na maama. Maama gyali, taata yawummula, bannyinaze, bakoddomi bange, baganda bange, then erudda ku nzikiriza abantu benkola ki benkuze nabo mu nzikiriza, mikwano gyange, ba mentors bangi nnyo, ba clients abazze n'enkola nabo, okitegeera kuba n'omuntu okuwa akasente era abakontributize ku lugendo olwo. Yes, so I've worked with a number of people abanyambye okuba nga ntuuka eno gye ntuuse. Uncle Paddy, gwe okikoze otya nti ebbanga lyetukuwulidde mu music industry nti omuntu akulinaako complaint yonna nti oba yali akuwadde oluyimba nti lunkolere n'abo naga nti Uncle Paddy yanziba, ekintu ekyo okikoze otya? Saagala kubba si kirungi, naye n'ekirala integrity, obwesimbu nabwo kikulu nnyo. Buba bwagala okukuumya bw'oba onookola omulimu. Waliwo oluusi kale naffe ebinkalubako nange olw'ensonga omwe, but there has to be a sounding reason. N'ogamba nti ensonga eno n'eno n'eno yendeetedde okulwawo, naye ate okukumpanya ate kirala. Yesewo. Uncle Paddy,
baproducer bangi bali eyo Mm. bayitamu eyo kategole ey'okukumpanya n'obubbi bubaka ki bw'obalekera omwana amuwadde oluyimba lwe lunkolere ate n'atalukola ng'ate amuwadde akasente. General obuta delivering work tekiri mu baproducer bokka kiri mu bannayuganda. Nze nkozesezzaako ku bantu omuntu n'omujja n'omugamba kakati olabaawo zimbaawo bwoti ne bwoti ne bwoti kasobola omusasulako sente ezisooka takola ki tadda. Waliwo omwami omu yagamba oba yali Honorable Nalukoola yagamba nti abavubuka ennaku zino bangi tebalina mirimu ate n'okukozesebwa nakyo si kyangu. They are jobless but they are unemployable. Okitegeera. So tulina okufuna discipline eyo okuba nga tusobola okukola ki nga tukola emirimu ate ne tudeliveringa. Bangi abakaaba emirimu naye nga ne bw'ogumuwa ate nagwo tajja gukola. Okitegeera. So eba discipline ndowooza gye tulina okweyigiriza bannayuganda si production yokka naye sectors ez'enjawulo. Yeah. Uncle Paddy, osoomozebwa ki ku musingo osisinkana kuba ggwe oli muyimbi ate eno oli producer. Osoomozebwa ki ku musingo osisinkana? Okusoomoozebwa okusinga gye buvuddeko emabega ebadde protection of our work in terms of copyright. Naye era kikyaliwo kati osanga okola oluyimba ne luhitinga nti bw'oba tokoze performance tolina w'ogenda ddugiramu ssente, bw'oba tokoze ebivvulu togenda ddugiramu ssente. There's a lot of challenges ezifacinze music industry. Aba consumers twasigaza bajja mu bivvulu so nga ate music ono omulaba music kizibu olunaku okuziba nga music takoze eki nga taplayinze radios, TVs, bars, churches, all those are consumers. Naye kati bw'ofuuza revenue avaawa wadde eri abayimbi ajja only from gate collections. Okitegeera. So that's the biggest challenge. Protection of our works ebadde esinga okubeerawo naye katulabe teeka lino bwe lyakoze eki erya copyright bwe lyazze tulabe how the artist will be protected. Okusoomoozebwa okulala okusinga kwe okubadde kuliwo okwa protection okwa work. Then ekirala of course like any other business mu Uganda music takyatunda nga bwe yatunda edda olw'ensonga technology naye ate afuuse competitive. Kati edda twavuganyanga n'abantu kati tuvuganya na machines, tuvuganya na AI. Olimba oba wakalufulumya bwoti ne balukolamu AI version ate etukula ate ebeera enyuma walufulumiza mu ddoboozi lya kisajja sometimes liva nako ne baluddamu mu ddoboozi ly'omukazi ate ng'ayimba bulungi asinga ne Celine Dion. Kati we dealing with a lot of challenges naye era nga bwe kiri nti omwogezemu bwe yagamba nti every generation has its, their challenges. Buli mulembe guba ne challenges zaagwo. So katusuubire tunaasobola ozifacinga ne tubaako kye tujja mu industry yaffe. Uncle Paddy, nammwe mulina ekibiina kye mwateekawo nga mmwe baproducer? Ekibiina ky'abaproducer weekiri. There are those who subscribe to it. There's a group called APAU. There's an organization called APAU, Ugandan Producer Association.